Agaliwo ye YouTube channel koli mukwano gwange abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange. Weekend no twagenze maso n'okubanga tugivaamu but tetwagivuddemu on a better note twagenze ogivaamu ng'ebintu si birungi n'akamu mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno camps bbiri, camp ya Alien Skin oba gy'oyinza okuyita Fangon Forest wamu ne kampu endala emanyiddwa nga Gaza Empire eya mwana mulenzi Fik Gaza. Ababiri bano bagenze maaso n'okuba nti basisinkana wabula ensisinkano gye byakidde ng'ebintu si birungi n'akamu. Ebbanga ddene bw'obanga obadde ng'ogenda maaso n'okuba nga ogoberera mwana mulenzi Fik Fameka abadde Fik Fameka mwana mulenzi Fik Gaza omanyi tulina bafiki babiri mu muziki, tulina Fik Fameka ne Fik Gaza. Mwana mulenzi Fik Gaza ebbanga ddene ng'obadde omugoberera nga ye ayinamu engeri y'akabulibuli oba okuba nti alaga nti ekibuli mu ekiri era nti bosi wa Fangon tamutyamu yadde. Wabula nga ojja kujjukira nti one time Alien Skin we agenda maaso n'okuba nti aweebwa omukisa okwogera ku mwana mulenzi Fik Gaza. Alien Skin agenda maaso n'okugamba nti Fik Gaza naye mumuwe chance. Ku zino chances mugenda mugaba ne Fik Gaza mugende maaso n'okuba nga mukola ki mumuwa chance wano na wali mu bufu obumu oba obulala. Naye this time we besisinkanye tebagenze maaso nakuba nti beewa chance. It was Saturday night. Oba jukira bulungi olunaku olwo mwana mulenzi champion Gudo oba champion Ogudo. Mwana mulenzi oyo omuto yalina birthday era gali masanyu merere wali ku Fangon wabula ate akawungezi. Embeera okusinzira ku side ya Fik Gaza bagamba ebintu baliwe bava mu birthday ate bagenda maaso n'okuba nga babalumba ne babakyaggwa. Olunaku olwaleero nfunyeko ko omukisa ogenda maaso n'okuba nti njogera ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Icon UG oyo atambulira ku ggaali ya Fik Gaza. Mukubiddeko essimu era mu ssimu gye tugenze maaso n'okuba nti nno atwogerezeganya bye bimu ku bino. Kati olutalo lwonna lutandika lutya Fik Gaza crashing an Alien Skin nebiringa ebyo. How did it all start? Anti kati olutalo lwatandikidde Alien Skin bavudde gye babadde bavudde mbu ku birthday ya champion Gudo ne bajja wano ku street emakinde ku street ya Fik Gaza. Kati we batuuse ku street ya Fik Gaza jjukira awo baali bakolawo emisango emabegako bakubawo omwana kati abantu bawo ku street ne banyiiga naye nga tebalina kye balinza kukola Alien Skin oba ompulira. Kati we babadde awo oba omwana yakoze eki kuba omwana we batuuse awo ku street omuvubuka ne bavaayo mu bbaala we waliwo ebbaala gye bayita Sweet Kid. Abavubuka ba Alien bakubawo omuvubuka ne bamumenya n'okugulu. Kati we bavuddemu obusungu bw'amaanyi ne batandika owerekereza Alien Skin ebigambo. Vaawo genda twakoowa kuba abantu wamenya n'omwana okugulu. Kati bano abavubuka Alien Skin batama bayibula kabaddi kuliko omulala Magumba. We kufuluma emmotoka bajje bakubaani omuvubuka ali mu kwogera ebigambo awerekereza. Kati we bamukutte ne basooka bamukuba oluyi nga wembi kunyumiza we byabadde. Kati then waliwo omu wa boode yakubye essimu n'agamba kuba in fact twabadde tuli mu kuva na mukono. Mwadde mwe muva mukono nga tuva ku show n'akubira Gaza n'ensooka nze kennyini essimu ne ngikwata ne mubuuza n'amugamba nze wa boda ntwadde oyagala Alien Skin ate biki ne nsooka mujjako. Kati nannyini bbaala yennyini ya Sweet Kid n'akuba essimu agamba
Fiki nti alo. Alien skin abavubuka bali wano ku street bali mukuba abaana. Fiki kyababuuza bakubira ki babakubira kyabo omugale gwe bakuba akoze eki. Ajja werekereza bigambo. Naye bamukubye ate ne oli bakuba omwana tuyambe oyogere naye kuba gwe osobola okwogera naye. N'alekerawo effujjo. Kuba ne bakasitoma bagenda kuba bamanya nti alien skin waali tebajja yingira bbaala bagenda bugenzi kuba bakimanyi kwonoona biri. Fiki kale nenda kwogera naye kati Fiki omuvubuka yavudde ku ssimu tusigala nga twogera mu mmotoka naye nga lwaki bakola ekyo Fiki yabadde agenda kubira aliyeni naye ne tumugamba engeri we tubadde tutuuse okuba infact tubadde tutuuseewo nga tulinaawo ku lawundi y'ekibuye oba ogimanyi ngimanyi naye tugamba infact tutuuse kuba tubadde tuvuga kudda buziga ne tugamba naye neddaka tutuukirewo Wema Kindye ku street tumulabe Fiki ayogere naye nga mu buntu we twamutuuseeko aliyeni yennyini nga waali n'abavubuka be abavubuka be bo nga bo tebayagadde kuwuliriza nti babadde bakyamuse ne basooka bateekawo ekikono mu Fiki tatuuka ku aliyeni oshegeera kuba aliyeni abadde ali mu mmotoka aliwo emmotoka y'enjeru gye yabaddemu ne gusumulukuka awo olutalo we lwatandikidde omuvubuka oyo bamuyita Kabadiya kati we bandabe ne bagamba nti icon kwali kubambadde nze mbasoomooza nnyo ku TikTok awo ne bakyankalana ne baagala okujja okunkwata amataayi kuba yabadde n'ebbaati mbayagala oginkuba ate ng'ebyaddala Fiki nga tasobola nakikkiriza kuba lwa nsonga Fiki yabadde azze kwogera n'aliyeni amugambe lwaki effujjo lingi tokuba abantu bano abantu booko basiviriani be bawanika endongo yaffe ng'omuntu kati waliwo omuvubuka bamuyita Magumba n'ayogera n'agamba gwe Fiki tolina by'otugamba ki ky'otugamba gwe gwalina otugamba be tulina okukola kati abavubuka betutambula n'abatukuuma ne bakyankalana lwa nsonga omuyimbi babadde bamuyisizaamu ki amaaso awo olutalo lwatandikidde atanaani kuba kuba nalaba ebifaananyi ebisinga bewakyalinze ebya tiimu Fiki Gaza nga abayayi bayiika Musaayi nendala balala nga bali ku bitanda olutalo lwabaddewo bakubaganye abadduka ne badduka abavubuka ba alien skin ne babakuba n'aliyeni yennyini ne bamukuba ne bamuddusaako ne mu takisi aliyeni bamukubye video ngenda zikuweereza ogenda bintera ku WhatsApp aliyeni ne bamukweka mu takisi ne bamusikayo ne bamukuba n'amala n'afuluma n'adduka naye ng'ebyaddala ng'aleekaana munyambe naye ng'ebyaddala ku street teri agenda mutaasa lwa nsonga naye abadde abatulugunya kati deni wano mu kulwanagana aliwo omuvubuka alien skin yakutte buloka n'alikuba omuvubuka waffe yoyo ekifaananyi kyewalabye abadde ku kitanda mu ddwaliro yes ne etofaali ku mutwe bamukube buloka ku mutwe deni omulala bamusaza eccupa era ne video nazo nziinenda zikutiira kuba nabadde ndaba Omusaayi nga mungi anti kati omukono gw'abasusseeko olwansonga babadde tebakisuubira kuba emirundi gye tusanze alien skin mirundi mingi nga tusobola omukuba naye ne tukola ki nemubireka ne tumutunuulya butunuuzi ne tugenda naye ebyaddala olunaku lw'ejjo yasiiwuusa empisa bamuwamu disipulini naye nga abaana bangi balumiziddwa Fiki Gaza ye tebamukubye Fiki Gaza teyafunye wadde n'obuzibu kale aso embeera nno yeeyo akabadde kasimu kempisiza mwana mulenzi amanyiddwa nga Icon UG atambulira ku gaali ya mwana mulenzi Fiki Gaza nga nnyonnyola embeera yonna nga bwegenze maaso n'okuba nti unfoldinga olunaku olwaleero abati oluvannyuma ngezezaako okufuna ku mwana mulenzi
Kirevu Lafse okuva wali ku Fangon, but okusinzira ku mukulu oyo Sekimpi okuva ku Fangon niyo okusinzira bwanyonyola alaga nti nedda tewabaddewo mbeera yonna. Okusinzira ku Kirevu agamba wabaddewo engeri y'okwagala okulwana, but tekyabadde as much as it is being shown to the people. Ati tekyabadde kingi ng'abangi bwe bagenda maaso n'okuba nti bakola ki bakiraga. Era mwana mulenzi oyo Kirevu ngaga abo jasi babadde mu bintu byabwe wano na wali. But at the same time, Gaza still confirms that wabaddewo ko embeera eyabadde nzibu ennyo nnyini ddala. Then the question would be, essaawa zino omuziki kati guvudde waliwo gubadde gutambulira ku muziki ogwa ddala, abantu kati batandise kubanga beerumba bwerumbi nkuba nkukube olwo yagamba nti nkuba nkukuba obwo si bufumbo, naye ndowooza engeri gye buli nti abantu tebali mu bufumbo nsonga za muziki, ate batandise kubanga beesokoolerayo majambi akozi. Abanyonyola nti mwabaddemu okwekuba amatoffaali, tebakomye kwekuba amatoffaali ku mitwe, wabaddewo okusala okwasa amacupa ne bageefumita. Koze ebifaananyi birimu ensisi nyingi. I can't share the pictures. N'olwo omutimbagano guno gwe tutambuliramu nti wo-sharing ebifaananyi ebimu babitwala nga graphic content, etteeka eryo liba likukwata. But babirina ku WhatsApp ku ebiri bigenda maaso n'okuba nti bitambula, emisayi nga gigenda maaso n'okuba nti giyiika ne sekuyiika yenna. Simanyi system muli mugivuga nga mugize eno, but mwana mulenzi Alien Skin has not yet communicated ku nsonga ekwatagana ne bino byonna. Tannagenda maaso kubanga avaayo, bw'otunulira social handles ze zonna tannaba kuba Alien Skin kubaako nekyakola ki nekyagenda maaso n'okuba nti ayogera, wabula te ye mwana mulenzi Gaza yagenze dda maaso n'okuba nga breaking a silence ku bino byonna ebyagenze maaso n'okuba nti bitambula wano na wali. So mu stories zaffe zigenda maaso n'okuba nti ziddako mu maaso awo tujja kubanga twongera okufuna information ngenda kubanga ngiteekako ku YouTube, Facebook, TikTok, wonna owandiikamu agaliwo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange, omukutu guno gw'oliko baguyita agaliwo. Thank you, webale nnyo nnyini ddala. Mbeere bulungi, mugira mubaayo. Thank you.